Fumulese namboze dio fumuluchi mutereza nsonga everybody, hello. If I can use the word, muingire agala bidongo mutambule mugende ewao na leo mumaka and you conduct your celebrations from there. But not on the main road, not in the playground here. Yes, sir. Tewali tetwagala, we are not going to use force on you. Twagala to be disciplined so that these elections zigende bulungi nga tewali wochi. Wali mtawani. Tukwataganya. Mochimanye bulungi nti tebana bakugulawo campaigns. As far as the electoral program is concerned. Tebana bakola ki? Kugulawo campaigns. So tetwagala campaigns. Don't allow campaigns here. That is one. Secondly, tetwagala procession. That you are going to take a procession in Mutauni, muzize abalala bana babakola ekutambula businesses are going to zone. Tukanyiza. I have engaged the chairman LC3, I have engaged your councillor, etugamba nti mugende celebrations we know he has been mchala bamuwadde card. Mugende mu makage celebrating from there, from his home. But not on the main road. Not here on the playground, Timureta campaign. MPG ne Yebuwama tubadde ku kisaawe na Kirebe opposite ne Gasida ininga tugenza okusanyukira ku mbaka waffe n'okunyuma mbaka waffe okufuna kaadi yamuweereddwa kiri kikesezo olwaleero. Poliisi nejja ne tusalako, poliisi nejja ne tugobawo era tutambudde ne tugenda mu mirembe obulungi nga tetulwanye nayo tetukoze eki wabula kye tusaba nti bakuumaddembe bamanya nti bannabyabufuzi ngaabo baweereddwa kaadi zaabwe ez'ebyobufuzi tuba tulina okubasanyukirako nga ffe abawagizi baabwe, tuba tulina okunyumirwa nga ffe abawagizi baabwe. Poliisi twetaaga poliisi, amagye, ebitongole ebikuumaddembe byonna bitule ku mmeeza mu Uganda bikanye bamanye ekituufu nti mu Uganda mulimu opposition, mu Uganda mulimu obuwagizi bw'abantu abali ku opposition, kugamba Uganda etambule. Ombaka ffe yafunye kaadi, ombaka ffe akoledde mpigi, tuvuddeyo tukedde tujye tumusanyukireko okutandikira mpigi wetandikira okutuuka mpigi bwekoma. Poliisi netusazaamu era tutambule ne tugenda mirembe. Tebinnatuuka ku muntu waffe asookerwako. Ebyenjigiriza mwabirabye, enkulaakulana mwagirabye ng'ebuzeemu myaka giri nga ffe tuli mu buyinza. Munyongereyo mbakakasa ebbula ly'emirimu bavubuka, bamaama bazaala nga tebanneetuuka, bannaffe abakyafiira mu ssanya, byonna nja byetikka n'omutima gumu nga seemulugunyiza mu busobozi bwange abantu muddeko akamwenyumwenyu. Si lwakwogera nnyo basoberera nnyabo, twongeremu tukugumule ku bantu.
katuwe tuddemu tukuba abantu knockout n'ebyenda bikole ki kubanga bannampi bakkiriza nti ebyobulamu byo nga bwe mwana bye manifesto yaffe bikyetaagisa bitundu 15 ku buli 100 ku sente yo neekakasa nti mu gino 5 egiddako ng'omukama katonda ye mubeezi ezo zijja kuseeseetuka mwebala obuwagizi olw'okuba nti akadde katuliridde empinga tujja kudda okuyita mu buyisi katono nnyo kubanga emitima gibadde tegituli wamu nga tetulina kaddi yaffe emitima tokola tuwulirane mukubano nga tetuyinza kuyita kavule mwebale kulwanirira kaadi mwebale okulaga maanyi g'abantu mbakakasera mbasuubiza mu mbeera yonna sigenda baabulira ebyolumu bye musalawo ng'amaanyi g'abantu tetugenda okutambula nabyo neekakasa nti mu gino 5 egiddako ng'omukama katonda ye mubeezi ezo zijja kuseeseetuka mwebala obuwagizi olw'okuba nti akadde katuliridde empinga tujja kudda okuyita mu buyisi katono nnyo kubanga emitima gibadde tegituli wamu nga tetulina kaddi yaffe